basaba ne bannyabo erinnya lyange nze Samathayas Mulumba wa Lukaggadduka ekibabusa basaba omusiime wa Ssaabasajja Kabaka bulungi byebifo ebyobuwangwa ebirimu Busiro East mwe muli Naggalabi batikkira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Busiro East mwe muli ennyumba Nakibuuka. Busiro East mwe muli ekkomera lya Ssekabaka Kalema. Era Busiro East mwe muli akabira mu bakola endagaano ey'olwenda. Ndi musiime wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda neebaza akakiiko k'okulonda olw'okunsunsula obulungi bakoze omulimu gwabwe bulungi nnyo ne tubeera nga kati ndi candidate awedde emirimu. Ndoze ebigambo bingi mubadde mubiulaba mukiraba bulungi nnyo ne stamp bagikonyeeko. Ebigambo bingi mbadde mubiwulira nga mubiwulira oli ne boogera biri tosaanidde tewasoma tewakola ki. Nze omusajja ndi ku St. Lawrence University nkola BAPA oba Bachelor of Public Administration and Management ndi ku 3rd year semester 1 era very soon ngenda kubeera nga nkola ki nga ntikkirwa. Tasobola kugamba muntu ali ku level eyo almost amaze degree ndi ate teyakola ki teyasoma. Manyi nayingidde wano mu ngeri ya roba style abasinga tebandabye abamawulire tebandabye ne bakyali bange tebakoze eki tebandabye nembeera munda eyo kubanga saayagadde era abamu ne batandika okugamba bane mutuwulirizeeko baganda bange abamu ne batuuka n'okugamba waliwo n'omunamawulire ambuuza nti batugambye nti obadde otidde nti ebitabo tebikola ki tebiwera. So neŋŋamba nti kati ebyo bye tuwulira ffe bulijjo buli kaseera nanga ate abimbuuza munnamawulire naye neebaza Katonda era neebaza ne Electoral Commission olw'omulimu gwabwe neebaza National Unity Platform olw'okunteekamu obwesige EMC n'ensunsula President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lwe lwonna neebaza nnyo ground kubanga abantu bagenda ku ground ne babuuza ddala mu butuufu nti ani asaana ng'ogenda okulaba zaalinga opinion polls nga babuuza abantu 8 nfunako obululu nga kumpi 78 nga basigadde bafuna bumeka 2. Sirimu bwomu mu race tulimu bangi ne bannange era weebali naye nsuubiza bannayuganda nti nsuubiza bannayuganda ne bannabusiro East mwenna nti ngenda bakiikirira bulungi nnyo. Ensonga eziruma Busiro East nzimanyi bulungi nnyo nga ne mu parliament ze ngenda okubakiikirira. So ndowooza ebigambo byange ebyo biyinza okuba nga bimala mbateekamu obwesige mbasaba nti nno nga tutandise akalulu ka campaigns officially era kuza omwezi 10 omwezi ogujja nja kuba mbabuulira bwennaava wano nja kutegeka olukiiko ndabe manifesto yange kati sofa nkyatambulira ku ya pulezidenti wange ey'ensonga 11 ze nakubyemu n'oluyimba nti Uganda empya ze nkyatambulirako ku lw'eggwanga lyonna naye ku lwa Busiro East specifically nange nina manifesto eyange gyenja obbabuulira nja kutuuza olukiiko lw'abannamawulire mubeere nga muzimanya. Bano bameeya bange bengenda okutambula nabo okuva ne bakansalazi omukyalo ono yenna Kitende Gasanyula Margaret ye yafunye kaadi ya meeya wa Kyengera Town Council era yagenda okudda mu kifo kyange wa National Unity Platform. Omwami ono ye Bantebya Daniel ye yafunye kaadi ya National Unity Platform eya Wakiso mumyuka oba Wakiso sub county. Ono ezegombolola ezikola Busiro East. Ono ye Ntume Peter owa Mende nga meeya yabaddeko era yakomyewo tuwense mbalina bonna abana gwalabyeyo candidate kyo wa Busiro ng'alina bagenda okukola nabo abana abakola eggombola ekyo kikulaga structures nti nzirina wansi era akalulu kano tugenda kawangula n'ebitundu nga 87 oba 9 ku buli 100 kati njagala obbakakasa nti bendi nabo mu race temuli babi temulina buzibu bwonna naye ngenda kubaswaza kyekituufu ngenda bakola ki mbazo bawangula ate
sijja kuba isolatinga, nja kubayita bonna bajje kubanga babadde n'ebirowoozo ebirungi. Buli omu ng'alina ebirowoozo ebyagala okutwala Busiro East ku ntikko. So sijja baleka eyo bavunde nabyo. Ngenda kubayita mutima omulungi tuli ekyemisana twogeremu ng'omuntu. Omanyi Nelson Mandela yagamba nti what describes a good leader is to restore unity. Kyekinyonyola omukulembeze omulungi. Katuwa tuli divided kubanga ffenna tunoonya kalulu. Naye nga akalulu kawedde nina okubayita turestoringe that kind of unity. Bampe ebirowoozo byabwe bye babadde balina ate nange nsobole bigatta ku byange Busiro ebe nga yeefunyire. Abamu ne baŋŋamba nti engeri gy'oyambadde ekkanzu kyekikoogeza olungereza naye kambaweeyo akatonotono. Ladies and gentlemen, I'm called Sam Mathias Mulumba Walukaga. Currently, I'm mayor of Kyengera Town Council, but I've been duly and successfully nominated as a member of parliament who's going to represent the people of Busiro East constituency. I thank the Electoral Commission for the work that they have done diligently. I thank my party, National Unity Platform, for entrusting me. I thank the ground where the team went and tried to ask to look for the best candidate. I thank them very much for also entrusting me. Oli mu Kulaba TV ekuwa ebigenda maaso mu ggwanga.